Edi federation emirimu tugira bagitambulira ddala jam session yaddamu mukolera ddala bulungi ebintu binene ebya ssente ze babaweza okwewolanga n'okuzaayo bitambula bitya abayimbi balina engeri gye bazeewola ne bazikomyawo babeewola tebaddamu nakuba masimu kirimu challenges abamu barespondinze bulungi bakomyawo kompola mpola nga bomanyi looni bweba looni togisengera omuntu asasula mpola kitwala akadde naye abamu bakya nga bomanyi abantu buli omu alina characters za njawulo mulimu abatali respectful oshegera ne mulimu abo abalina obuvunaanyizibwa and but it's all about them because life is what you make it. Whoever that has done good, the future will be good for them. Edi, we watandikira walingawo eggaali ku bayimbi watandikira okuyimba eggaali ziruddewo fenna eggaali tubanga nazo but it depends which kind of eggaali engambo ennyimba eziwemu nazisusse mu ggwanga ddala Uganda mugenda kikola mu kyogaa muregiretinga ennyimba zino ebiseera ebisinga you know this is a federation and government yeyinza okuregulatinga eggwanga negamba nti mujja kukola kino mujja kutambula muti mujja kutambula mutyo so ekyo tukizaayo eri gavumenti abantu abamu bagamba ese muli mu kulwanira copyright naye copyright yano enajjeja nga n'ennyimba ezigwamu bantu abasinga tebakyazaagala ziwemula ye gwe nga president n'ennyimba zotasobola kuddawo owuliriza n'abaana bo nze nyina ennyimba zisobola kuwuliriza n'abaana bange era nga bwe mba ndusanzeeko nyinza batabukira nze sisobola era bangi abantu abaleese ennyimba zaabwe nga lutunda nolwo oluyimba lugenda tunda abantu bajja dwagala nenze sifiitingamu sisobola kati oli bw'aba ayimba oluyimba lw'engoolu abantu ne balaga nti ate munaaye balwagadde fe abamugamba bugambi ensi kati eriwa awo eri then nga mutambula ngaye tulaba kyekiddako asinza mukkiriza ekyo nkubulira mazima sisobola kumukkiriza kuwuliriza nnyimba ezo ezo ennyimba z'abantu bakulu kubeera ebigambo ebirimu bya kikulu